Rest Nayiga abangi gwe bamanyi nga Mama Nelson Emityana atunda byakulya mu kitundu kye Wabigalo eno nga gyanoonyeza ekigulira Magala Eddiba. Kyokka agamba afuna obuzibu ensangi zino okubaako kyatunda olw'ensowera okubeera ennyingi zino nga ziva ku kasasiro. Kasasiro tubamuggyaawo mu budde enswera ziva eri ne zigwa byokulya byaffe ne tukosebwa mu mbeera eyo. Ekizibu kya kasasiro tekikosezza Nayiga yekka ne mu kibuga Mityana naye abaayo bakaaba lwabwe anti buli w'otunula kasasiro mwereere. Abantu ab'enjawulo batubuulidde nti bagezezzaako okwekubira enduulu eri ab'obuyinza mu kitundu kino wabula nga ne gye buli eno tewali kyakoleddwa. Kasasiro yatufugira ekizibu tatuyanja gye tumuteeka buli w'omuteeka kasasiro yafuga ekizibu. Abantu abakulembeze baffe be twalonda tebatutte buvunaanyizibwa kulaba abantu kasasiro oyo twabagamba batuleetera ebigoma tebabireeta ne tuteeka kasasiro mu bukutiya batugamba tebalina ssente zisobola kukola kuyola kasasiro. Olumu bajja olumu tebajja ne bibeerawo okwekola ku muntu ng'omulimu ne tubyokya. Sanyu Kigozi nga ssentebe w'ekyalo Kiyudaaya agamba nti abantu bakulembera bagezezzaako okumuloopera ensonga ya kasasiro naye nga tebayambibwa. Ne tuteekawo etteeka ery'abatuuze eryaffe nga tugamba nti kasasiro bw'anaasukka ku kapande kali anaabamuyeewo wasiimisi emitwalo 10. Twogeddeko ne mmeeya wa munisipaali y'e Mityana Esther Ndyanabo era bino byatugambye. Busimbi division erina okulongoosa Busimbi division yonna nga weeyita butawuni bwonna obulimu neeroola kasasiro eyera neeyoola kasasiro neemutwala ku dumping site. Central division erina okwera neeyoola kasasiro neemutwala ku dumping site ekimwera ne mu Tamu division.